Ani yakutolte emiti ya? Nayagadde nze yagenze. Sente zijja zigenda mulali. Njagenda. Musajja bali kimwachi kwase. Kolenso byokwagala ekisajja kitali kya Nuupu. Mu mawulire ge tulinawo omusajja agobye mukazi we lwakwagala Bobi Wine n'akisussa nkusabawuliza bulungi nnyo omukyala nga Bobi Wine ajja emiti ya Nahagi bawangaalira ndowooza ne bagenda omukyala maaso n'abeera ku lwale ya Bobi Wine kati we yavuddeyo n'amugobera ne George yabadde mu kasanda na biki omusajja olwakomyewo n'atabuka n'akwamba ku paasi nkusaba osooka ompe komenti yo ebyaddala omusajja agamba obulute butwawula bubuno bwagala kwawula bano abafumbo kati mu video eno yennyini mu maaso awo nina omuntu ng'abuuza kiki ddala Katonda kye yateeka mu Bobi Wine gwe njagala osooka naye oluvannyuma lw'okulaba kano akatambi njagala olabe amaanyi ga bano nkuwe obufumbo then nkuwe Bobi Wine obukodyo obupya bwe yaleese mu kalulu kano. Banange wakafuna omusajja zenna tojomya bajja bange bantu mmwe kintukuzaako kiruma newoze Agenda genda ewammwe bw'obanga mu nnyumba muno ebyalwadde bye bisingamu obungi sinagendaga making sure nti yero yasingamu obungi oyasaamirira sinagendaga ate saagala olekaalire wano saagala kummanyira noba ebikazi bisirusiru nga kino sijja kufuluma saakummanyira oba kisiru busiru ndi musiru ku babi tuti goloza Bobi Wine akuwaaki gweyampasa najja kulwa Bobi nali manyi naye gwe wagira saakummanyira ogenda kulala ey'emitiana naziza musango bulijjo manyina wassa mukazi ategeera okugenda kulala naziza musango ey'emitiana nina okugenda ddala gendaga nono ngenda kukuba sijja kugenda mulamu nawe weegasse ne muganda wo muntu lugunye sijja kugenda gulawo sijja kugenda sina gendaga ojja genda nno sijja kugenda genda mulaale ezo genda mulaale sijja kugenda nange nja balagako sijja kugenda ani gwokuba bimpe byonna nja sirina gendaga sijja kugenda n'omukazi mulalu bulalunze sijja genda mu abatuuze mabega gasi ya buloolo sijja kugenda saagala kummanyira ate nga nja kugenda zonna laale nja kuba mula nange nzaabuuza Bobi Wine mukama yamuteekamu kiba naye kyatateeka mu balala njogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero tuli eno Mubende oba tubadde tugenze kolera Mubende kakati nze yes tuyise ku kkubo ng'abantu batimba ebipande bulijjo abantu batimba ebipande naye olwaleero kibadde kirimu ku muliro nga mungi ffe tetumanyi kigenda mu maaso tugenda kukola tugenza okutuuka Mubende town ng'abantu bangi ng'embuutu zifuuse embuutu tulaba abantu bava eno mu direction like from Kampala nga badduka badde eno Mubende town tubuuza banange ki ekigenda mu maaso tugenza okulaba convoy ejja batuyimiriza banange nze muleke mbabuulire oli omusajja alina amaanyi ag'enjawulo agamuliko nze bukyangamba mbadde sanga ku Bobi Wine naye muleke mbabuulire oli Gaya alina amaanyi agamuliko ag'enjawulo nze ndabye omusajja n'emmero okumanyanga mpulira nakati olutiko lungiise banange mpulidde essanyu eyo feeling gye mufunyeko eyo feeling gye nafuna Kabaka Kyagulanyi Robert Ssentamu akamu ku bukodyo bamaze okwempulwenga mu kampeni bwe twakalaba yagambye abantu mwenna mukwate ambuleera rather Kyagulanyi yagambye abantu mwenna mukwate fulaga y'eggwanga era bakira essaawa eno buli alalabwako ne bendera abangazzemu omulanga gwa Kyagulanyi yonna gy'ayita bagenda bawuuba fulaga y'eggwanga kiriza gaana nti fulaga y'eggwanga kabeera kabonero kanene mu byobufuzi waliwo ngambi wano nti ate omuntu alina fulaga n'omukuba tebamukuba twakutte fulaga ng'omukuba omuggo ng'omukuba batyoni oba okubye eggwanga nti kakodyo oba yakayiyiza atya yonna gye balaga muwuube fulaga akabonero ka NUP buli omu akamanyi ambuleera naye tosobola gyekwata buli wamu jjukire bannene kati yabaga buli omufuna fulaga kafuusa akabonero fulaga y'eggwanga Uganda si ey'ekibiina kya Nuupu wabula fulaga y'eggwanga Uganda akadde kano bannange kafuusa akabonero
aka NUP ne Kyagulanyi kati ate balinamu kakajanja bakikozesa kajanja abaana baguze fulaga abakola bufulaga ebyaddala bayoola ssente essomero erimu lyagenze ne lyambaza abaana esweta nga myufu buli mwana ne bamuwa bendera kati abagezawo NUP ne bagamba ssomero eryo lisasula fiizi yenkana ki tuleete abaana ye tuleete abaana kati bendera everywhere kalinga akabonero ka NUP kakodyo akakodyo akokubiri ka social media tewali candidate atrendinga ku social media kwenkana Kyagulanyi abalala campaign bazikuba era n'abamu bajjuza ebisaawe naye social media fo Kyagulanyi kakodyoke nti ne woba oli Yisinjiro oba oli Nebbi oba oli Kalamoja oteekako internet ojja kuscrollinga emirundi ebiri omulabe message yo giwulire kati ku Kyagulanyi ne social media teweetaaga kubeera wakubidde campaign ojja kumuwulira mpozi nga tolina data bonaaba tumuwulidde ojja kulaba enkuŋŋaana z'okwate ku mutwe ogambe bannange kiki kino okitegeera social media emupushinga okusinga omuntu omulala yenna tetumanyi oba kagenderere naye bamupushinga babeera live essaawa 24 wabeera wonna nakati aligenda Kyankwanzi naye era ali live mwekasitaka kutaana n'ogula data be pa n'omuteekako ne bwoba ogenze ku bibyo nogakampiteko ku Facebook ogerera ng'omulengera ne weebuzaabuza n'ogenda ku TikTok nga gyali YouTube emu2 ng'omulaba social media kakodyo ndowooza kikola mu ngeri ngenderere abaana batambula nabo omuliro tegubaggwako data tabaggwako ye Kyagulanyi obwo bukodyo si bubiri Kyagulanyi kakati kankuwa akakodyo akalala otegeere kaliwa yafunye akakodyo ka bodaboda n'okudduka emisinde ako nako ndowooza kabadde kamukoledde bw'ategeera nti bagenda kumuteega wano takyasobodde kutambula takyasobodde kweyongerayo ekuba balizibye ate ng'obudde bumuyitako yaleese akakodyo k'okubuukira pikipiki ne bodaboda raza okubuukira bodaboda n'okuddukawo emisinde bw'aba asobola kuba alabika ng'amaanyi ayinamu nako kakodyo mu campaign nyina okutuuka gye ndaga mwaba nnyo okuba nti mutaddeko Pal FM ekola eri omuntu wa bulijjo nkubuulira akakodyo akalala yafunye mu kalakaasa Kyagulanyi yafunye mu kalakaasa ennene bw'atuuka awantu nga poliisi emusazeeko kasita alengerawo abantu nga bawera ng'agijjayo nga kampeyini ekaaba awo wennyini kampeyini ekaabira awo mukalakaasa agirina nnene oba mumubulokinze ye nga gye mukalakaasa ng'atandika kuwanda ng'atandika obbasomera ebigambo abyogerera awo kati Katonda bwakuvaamu n'omubulokingira wali abantu ate oba omukoledde musota muntamu bw'ogulekamu tolya bw'ogutta tolya byebimu kati alina mukalakaasa wafunidde chance mukalakaasa eno agikozesa bw'atuuka mu tawuni emu asobola okujja mukalakaasa n'ayogera oba bamubulokinga agikozesa naye mukalakaasa eno agikozesa mu ngeri bbiri okugayidinga ttiimu gy'atambula nayo ng'ayogera oba bulira ekyokukola n'ekiddako n'okuyisaawo message ya campaign eri abantu be babeera basanzeewo kakodyo akakodyo akalala kaakano tolaba nti abeera agenda Mityana Kyagulanyi n'akakodyo kaakola aka procession aba agenda Mityana wabula agenda okuyita Mityana ng'abali ku Hoima Road okuva Nansana mu Lubigi agenda Mityana atandikira mu Lubigi mugezi omumanyi atandikira mu Lubigi ab'e Nansana ne bamulaba bw'atuuka wali abanyi n'asikayo mukalakaasa n'atuuka mu Wakiso ne bamulaba ne yeeyongerayo Kakiri ne bakola ki kati kano kakodyo
agenda Mityana gye bamulinze wabula wano wonna agenda ayogera message ye kyokka tali Wakiso ajja kudda olulala naye abayitamu procession ebadde mukoledde nnyo kyokka n'abantu balinga abawendo oluwulira nti Kyagulanyi ajjanga bonna bakuŋŋaana mu makubo ng'abaako message gy'abafuuwa procession ampuliriza ebadde mukoledde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako kati nzonna kule nasooka okulaba Kabaka nali katono nzirike yejja ku kisaawe Butoolo katono nzirike nali muto ebiseera ebyo banange feeling yemu gye nzemu okufuna ku Bobi Wine mezo olutiko mpulidde essanyu n'enzija n'ebiyengeyenge banange nze bulijjo mpulira abantu bagamba mbu bw'omulabako oyina ekyenjawulo ekikutuukako nze nga ndowooza byakusaaga banange Bobi Wine mukama banawe bayakuteekako kimusajja gwe banange this is one of the days I'll never forget in my life you guys banange simaalo sikyalo naye oli omusajja mukama kwegamba mukama ayina ekirungo kye yamuteekako amazima ga Katonda mu ggulu nfunye olutiko nzenna omanye owulya ng'osanyaladde bana ekituufu oyo omusajja aleka amasanyalaze oba